Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Zaamu nkulamusiza nnyabo. Kale sebo nange nkulamusiza sebo. Obulamu buli butya? Obulamu sibu bw'obutyo mpola. Nze Kadima. Sebo mwebale kunkubirako ababbi. Nkale mukwano kaakati batugambe tukubire mu tunnyonnyole buzibu ki? Kakati mwami Kadima ebyangeezo simanyi. Atadde nsaba munyambe. Kiki? Asina boyfriend wange n'akamala naye kati emyezi 5. Omwami we bamuyita Rajabu. Amitani Rajabu? Yes, sebo. Boyfriend wo? Yes, sebo. Oyagala tumukubire tumugambe ki? Yagala nafunamu obuzibu. Angamba nga yagala muyambise akakadde. Naye akakadde ako nali sikayina. Mugamba kuba tulina akabiina akaffe ak'abakyala. Mugamba kabireyo eno ku ssente z'abakyala. Emitwalo 8. Emitwalo 8. Ne mubuuza ogenda zimpa mu budde ki? Mwana eyo yennyini n'angamba wiki 2 ajja kuba azikomezaawo. Naye kati gino myezi 5. Sente tazimpanga abakyala bandi bubi. Mwami Kadima. Omuyita otya? Boyfriend wange bannanga omukwano gwanziba amaaso. Omukwano tegwakuziba maaso saagala okaabe. Kakati sente ezo mulina obuwandiike bwe mwakola nga azitwala? Tewali yadde. Temwawandiika ongambi wazijja mu kabiina k'abakyala? Wamuwa emitwalo 8. Emitwalo gy'abandi 8 si zange. Ye bw'omubanja agamba atya? Kyakwata na simu zange kati anekweka bwekwesi. Mwali temubeera mwenna? Mwali tubeera ffenna. Annange kakati ebintu bisobedde kati oyagala tumukubire? Nsaba munkubirireko. Tumubanje? Mumumanjizeeko bannange munyambe. Lwaki togendako mu b'amateeka? Kadima amateeka nga weggane sina bwengendayo kuba tetulina bwe twawandiika mukwano gwanzi maaso nze nakwata bukwasi sente nemuwa tewali bujulizi. Omwami ongambye ye Rajabu? Mwami ye Rajabu naye mbadde nsaba mumunkemere kale wakiriko ekyo kyemunaba mumukemyemu kyemba ntwala wakiriko mu mateeka. Tugenda kwogera naye tulabe gwe oyagala sente ezo si kyo? Nange njagala sente mwami Kadima ba ne mukumbuza bwotyo njagala sente bannaye munyambe. Mpola mukwano mpola kuba si ffe twazimuwe sente gwe wazimuwe otugambe nti boyfriend wo. Njagala munyambe ate nkubidde gyemba mpise kummwe. Anti tugenda mukubira naye kakkana mukwano. Owulidde maama? Soboka kyonna. Mmwe kati. Kale katumukubire tovaako. Kale sebo. Yes, hello. Bwana Rajabu nkulamusiza sebo. Nange bwete sebo. Obulamu buli butya muzeeyi? Bulungiko sebo. Ogambo tya sebo. Gye tuli kakati muzeeyi? Sebo. Bampita Kadima. Sebo. Nkubidde okuva ku beeti wano. Sebo. Nina omukyala nkubidde essimu. Bamuyita Zaamu. Sebo. Zaamu omumanyi? Zaamu simumanyi. Wangi? Zaamu simumanyi. Atugambye yakuwola akasente atugambye nti oli boyfriend we. Yakuwola emitwalo 8. Zaamu. Atugambye nti ye Zaamu. Wangi? Akukubidde ng'agamba ki? Anti kati ekitukubisizza essimu. Wayiseewo emyezi nga 5 omukyala ng'akugamba omuwa akasente kuba yakajja mu kabiina k'abakyala yakeewola bwewozi. Naye atugambye tofaayo toyagala kumanya kwegamba nga twagala kumanya obuzibu buvudde wala kitukwata akasente n'okamuwa kuba bagenda musiba. Kakati muganda wange ensonga eri bweti oyo Zaamu n'okunsobera yansobera bannaye kakati ebintu by'abakazi nabyo byansobera. Nja kusobera atya? Zaamu twatukane tukwatagana ng'era bw'omanya ebyokuba nti okwataganye ne mukwano gwo n'omufuna n'akusiima n'omusiima ate nze entegeka yange nali manyi nti n'omukyala gwenfunye yakolamu alina kasente. Zaamu ne mulaajanira mu mbeera gye nalimu baali bangoba mu nnyumba. Ne mulaajanira ne mugamba munange omukwano era tulina akafo we twali nga tuliwo sifu
manyi bonyumya ne munno ne mubuli ekizibu kyange n'agamba iyo omulenzi wange ayi Emitwalo 8 layisi mbandi awo nga nkubira kasimu ngamba mulenzi wange akasente nkalina nga bwagamba nga nange njaganya nagenda ndi musanyufu nga n'okubuukabuuka mbuuka nga akasente akankwasa namwebaza nnyo ne kahaga ne nkamuwa bukizi bwayitinga naawo era n'ekiro kyali okwepiicha oluyimba lwatambula ntwepiicha nkwolu yaleeta sente era nali musanyufu nnyo akati ebiseera ebisinga zaamu abeera bibye nange mbeera byange naye kakati ate neewunya okuba mbuno agamba nti no akasente nti amanyi akasente kati mukumpa akasente teyaŋŋamba nti akampoze naye wayitawo ebbanga lya mwezi nga gumu mugatandika okunkubira essimu aŋŋamba nti ate akasente ne mugamba ye akasente ate nali manyiza akasente tokampoze nali manyi akasente okampadde ng'omwagalwawo naye ankubidde essimu nempulya noko wankoyere n'essimu yange eno simanyina oba ino layini yakubiri nafuna ne layini eyokubiri nga ankubira essimu amazeeko emirembe. Bwana Rajabu wanjisebo zaamu mukuwa sente teyaga nti azikuwozewo azeewoze naye azifunye mu bakyala teyaŋŋambako nti no esente yazeewoze wabula nze nali manyi nti naalinamu kasente kirodi wange wadde omwagalwawe netetenkanye kuba nze nze nga bwondaba embeera eyange embi era kimanyi nti embeera eyange terikaali wadde n'akatini terikaali etya ndi mwavu akasente sirina nenyumba era kati banatera okuddamu okukola ki kungoba mu nju naye kakati bwe olina nnoonya sente okamwe kuba omukyala atunnyonnyodde nti bagenda musiba akasente kaali k'abakyala ka kibiina kakati zaamu bw'abanga entegeka ye yali egamba nti nomukumpa sente ate yina okukuuma omukwano gwaffe nze zamutwekyawa mwakola ki zamutwekyawa dda mutya era nze n'akasente sisuubira nti nonyiza n'okukafuna ebyo byagamba no bagenda kumusiba zamu bamusibe kuba nange embeera yange si nnungi ate bamusibe sente nga mukulu ate bamusibe nga sente gwazirina lwaki tomuwa sente anti nze saamanya nti sente yazeewola nze nali manya akasente akampadde erodi wange kasente yakafuna bufunyi n'agamba nga bw'omanyi bw'owo omwagalwawo nze nga nakanya mugongo nenkanya omugongo amaze okumpa Emitwalo egyo 8 nensanyuka ne ŋŋamba ye omukyalo owange kati lwaki mwekyawa n'ezzaamu anti nafuna omuwala omulala era mwaka kaseera nze nali musanyu ly'amaanyi wafuna omuwala omulala nafuna omuwala omulala nze zaamu naye ate zaamu nga wamusasula bubi ate n'ofuna omuwala omulala n'akabitegeera kati lwakuba yajjeko n'adduka ku ssimu nafuna omuwala ategeera ate omuwala gwe nafuna mulungi okusinga oyo tegedde muzeeyi naye omuntu bw'aba yakuwa sente ze ate lwaki oba omulyamu olukwe agende mbagala be mu tawuni balina sente agende bamuwe sente azeeyo sente kuba nze mu kaseera we yazimpeera twali tuli musanyu ng'era njagala nga nange mwagala kati ate twakita kati akomawo alondoola kasente nze sirina sente munnange embeera gye ndimu andeke n'okundeka ne abawala ndooza muyizi byebyo wangi Salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh haji abalungi mwebale kutuwe nammwe okuwuliriza ekituufu amannya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa ekyamazima mwana muwala nze nja kumusaba omufunire odiyo ezo ezayogedde n'atwala zikakasa nti yamuwola amutwale mb'amateeka kuwandiike kati odiyo weziri nane kubanga talina future omwami oyo talina balina aja tubuno ne Haji Kasule nkale tweyanziza wanjajati Salamu alaikum. wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Mukwano wale tuweleza. namwe mwewala okuwuliza ajati Amanya ajati namponywa ne Kabowa. ye ajati Ani abaana balenza oyo ngati mulala. ndowooza owulidde Olowooza okuula omukazi. Ogende wongereyo okuula omulala. okitegedde Alimbe gye migongo gye gyafunya. Bambanje bamusibire ddala obubbi. kale Ako wagabbi. tuyanza hajati age nti egyo emigongo gye gyafunya ajja gifunyulula wangi mukwano ono mugala Vincent ndi wano ejjungu bali batya ab'ejjungu ab'ejjungu babaagala nnyo olwo oluguudo lwewaffe olwo wajja balukube koolansi olwo kugambye akafuufu katutte eno nkitegeera naye kaakati abo be bantu eyo yensi ya Uganda abo be bantu baffe tewali kyakkola ab'ejjungu bagala nti batumiddeko nnyo bwe bali okubanga bawuliriza ekinta buli ky'omuzika ekisinga wangi nasaazi kati nkwagala nnyo nze asinga swiri ndi wano kukyamba financial services e Kosovo ye naye nze ndabye ng'omukyala eyeekyusiza olw'obukyawe baleka bamukyawa
kwe kuleeta mbwa mubanja akasente nenze kyeŋŋambe kirungi omukyala yafuna kusanyulira ku nsi ate nti omuyayi yamumala yebyeddala agendera abakkiririzaawo basiiga batukuula naawe bakuulako nkutidde kye bankola obadde okukuula najjo bamukubbera omukazi oyo bannange wasirika busiriziro gati kagume kale twagala obwebaza okubanga mubaddeko enkya lwakusatu tujja kubaawo mpolampola inshallah mungu nga twayise kubulamu neze nkomawo n'ennyimba zigera kubeera mwenda ezisinga okwokya mu ssaawa emu eyo esembayo then ndabike nga nkulekera profesa Walusimbi tubagamba for now nti musule bulungi